Okay, tuli ku Uganda lifestyle. Muli mutya mikono gyange gye musiizidde okubanga mutugobera amanya nze Waswa Emmanuel nga bulijjo. Muli mutya kansubire muli bulungi mwenna abakwasaganya be mukwasaganya. Nkola ne Biva Organic ku Jesco Beauty Center opposite New Tax Park. Dr. Biva Organic Senjobe Richard wali okubanga kujjanja kyonna ekikuluma mikono gyange kansubire gye muli. Nze Waswa Emmanuel nga bulijjo mwebali nnyo okubanga musubscribinga ku Uganda lifestyle kweli tuwangalirako nnyo. Kakati Banga siddene wiki singa 2-3 ndoza nga nkoze emboozi ya Winnie Nwagi ekwatagana n'obusungu bwe bwali n'obungi obwo tetumanyi oba buli kunnakyo oba malala naye nga obusungu alina bungi omuli okukuba bannamawulire n'abantu abalala. Kakati agafulumya amavannyuma gali nti omukyalo ono mwabeerera omukambwe ennyo oba mweyefulira omukambwe abadde na house girl ewaka amukolera omukyala gumulako mu bifaananyi gwe bayita Scovia erinnya erimu lyayogeddwako. Omukyala ono bambi Winnie Nwagi yamukutte n'amukuba. Naye ng'ensonga emukubya okusinziira ku mukyala agamba nti yavuddeko ewaka ng'omanyi ba house girl batambulamu n'agamba nti agenzeeko ku kalwaliro ku mabbali awo agenda afuneko ku ddagala amireko kuba yateewulya bulungi edina akatono. Naye Winnie Nwagi ono bwatuuka eyo n'alwayo ndowooza ng'omanyi ba house girl n'alwayoko fu ky'okweta eddagala mu budde yaluddeko atidda mu time. Kigambibwa omukyala alina obulwadde bayita cervical cancer. Cervical cancer mumumanyi, cervical cancer yamuluma bw'ati ageza okuba nga afuna obujjanjabi obutintini okusobola okuba ng'ebiza okuba nga sirowooza nti omuntu alina cervical cancer Winnie Nwagi alina obusobozi obusoboka nga amujjanjaba. Naye omukyala agenda okudda ewaka yasanze Winnie Nwagi atabuse ng'anyooka mbuuzi ovaawa. Omukyala addamu kimu Nwagi ti bannanze g'oliko nvaako wali kugula ku ddagala kulabika neteeza. Omukyala bw'asaagala kumanyira otambula otya n'ogenda ye ekipa yange y'amazzi eribwa ngamba water bottle Nwagi atambula nayo nga wambi water bottle omukyala agikutte n'atambula nayo n'agenda gye yabadde agenze. N'amugamba ekisooka oluddeyo, ekyokubiri okutte bottle yange onnyoddemu amazzi ani yakugambye okwate bottle yange. Awo olutalo lwatandikidde n'amugamba nga batayagala kumumanyiira bw'aba muviire waka bw'aba atambula agende Nwagi agoba Scovia. Oluvannyuma Scovia ayingira mpolampola mu kisenge abanga akwata ebintu bye abipange mpolampola omuli engoye n'ebigenderako ng'ebyo. Nwagi obusungu gye bwavudde n'alumba Scovia ne mu kisenge gye yabadde agenze n'amukwata n'amukubakuba empi. Amala okubakuba empi n'akola n'akarediyo k'omuwala kasigaza ng'awulirizaamu ko biseera by'eddembe n'akayasayasa n'engoye n'aziyuzaayuza okitegeera. Mukyala akanyambuuza onkubira ki tisaagala kumanyira ngenda kuba n'amusabula ebitali wataladde n'okusaaga kutono nnyo n'amukubakuba ogenda okukananga omukyala aduse kiwalazima paka ku police post y'ekikaaya n'awabira Winnie Nwagi ng'agamba nti Nwagi amukubye n'amuvuma n'amulangira buli kimu. Nwagi ono yakwatiddwa yatwaliddwa ku police of course abeeko byanyonyola ku police n'admitting ati omukyala yamubye mu ngeri y'ekudaala nga n'okuseka bw'aseka nti namukubye gye yaludde okitegeera namukubye saagala kumanyira nze. Omukyala ono bigawo byangeddeko ng'agamba nti babaddewo ne Nwagi ng'amukolera naye Nwagi muzibu n'ewaka muzibu abadde ng'amuvuma amuyisaamu amaaso amuyombesa okuva eddala emabega. Kati kino kyabadde was n'agamba nti kaneeyongera naye ng'omukyala gwakuba ogwomulaba almost bali mu myaka gye gimu ayinza n'okuba amusinga nako okitegeera. Nwagi omuze gw'okulwanagwana n'abantu n'okuvumaavuma muze gwe of course n'emabegako awo yakwata namawulire omu ku bannamawulire aba kampuni emunene gwe yakuba ku Belgiums olw'okuba muyala kuba ebifaananyi okitegeera. Recently yakwatako ne ku fan omwagizi eyali amushootinga ka video ku simu n'akakwata akasimu k'omwagizi n'akakuba wansi okitegeera. Ebintu bye si mwangu bw'oba mwataakinga akwataakinga juzi yabagamba mwena bamumanyiira mugende muhanginge yourselves bamugende mwetuge. So this lady fine obusungu bubeerawo naye kino kigenda kutta brand yo baaba bwekibanga bwoti wooli kuba ennaku ezo music bayita kyakutambulira bulungi naye kati ate obadde oyimbyimbi ng'okomyewo. Believe me or not abantu bano abatukolera waka ba house girl bano ba maids betufuna ebiseera bisinga one bubeera bulamu bwo bw'oba tokimanyi gw'olaba ngambwe ssente nnyingi emitwalo 10 gy'omu oba 7
olowooza omuyamba okumulabirira fine oyinza okuba omuyamba kubanga ye emitwalo 7 gyakolerera oba 10 eyimubeezaawo naye ate ebintu byakola okubeerawo okugogene mu kkubo olabike bulungi yalongoosa engato yayoza engoye z'otambuliramu yafumba emmere the worst part yafumba emmere gy'olya ng'okomyewo okuva gy'oba ogenza okukolera yalabirira omwana gw'oboolese ewaka okitegeera yakuwa caayi yateekateeka buli kimu ekitegeeza nti abantu bano betukozesa ewaka yabeera amanyi obulamu bwo bwe babuyimiridde kakati buli bubeera ng'omuharasinga omuyisaamu amaaso osobola okudda ewaka n'akutta my friend nofa tokanya kuuza Nwagi yabadde kinti yafa kibutwa n'abukuwa n'agenda period because omuyisizaamu ki amaaso abantu bano sigamba nti babeera baalemwa no naye oluusi abeera ina level kwali nga ntono kati olina omuyisanga mwannyina okitegeera olina omuyisanga muwalawo olina omuyisanga someone important in your life babeera psychologically tortured kuba obulamu olusobeera bwagaana n'agamba why kafune bwekubakuba ekirimu limu awo ekyomangumangu nfuneyo 10 ntandikira ate ndaba ebikola ki ebiddako baba n'obuvunaanyizibwa goyinza okuba nga oli wa bbeeyi olina omwana asomera oba ku Green Hill oba ku Kampala Parents naye aba n'omwana asomera mu ssomero lya gavumenti nga kwekumirya omwama kwalina obalabirira okitegeera kati ate n'ogattako okumuyisa obubi n'ogattako omukozesa emirimu ekyo kimu ekyokubiri baselebrity mulina okukkiriza kyemuli there are some things you became normal to our life nga serebo okuzaala ntalabirya baana ekyo kya bulijjo serebo okuzaala ebirimu bikolakola ebinaku zino ebitatugasa there are some things are simple naye ate celebrity okuwulira nti wakubye housemaid ekyo kiri beyond ekitegeera however much akunyiza kyenkana ki bawusigalo bano ebiseera bisinga babeera waka nabo bantu nga ffe balina obulamu babanja okitegeera nti gosogera nefuna asajja bakwewakako buli kanaku gyoba ogenze kabere musajja ng'osokwana anyway at any time olwokuba you have access you have the money you have everything naye omuwala ono gwoleka waka oluusi babeera mu kikomero omwo n'asirikira omwo for some time mikono gyange bakola ba housemaid mukimanyi mubeere mu mayumba gye mukolera mu bawalabu n'omala emyezi 7 tolinyankona wabweru tolankona ku muvubuka bwafaanana okitegeera tomanyi nakiddako n'obeerawo nga oli mu mbeera ya kuyoya once in a while lwatolosoka ewaka n'akulima nti kaŋŋendeko wano oba ndi kino kaŋŋenderabe ku gundi wange olunaku lumu bwe luti omulekanga weefuula nga takitegedde beera ng'omusiru omuleka agende olunaku olumu lw'omuwadde oba otaakiriza ebirala bingi nnyo oba yawonyezza kati Winnie Nwagi okola kiro Monday to Sunday kakati omuntu olunaku olumu n'agenda n'akulimbalimba n'agenda n'afuna bamufa oba bafunyeyo neyeesanyusa obulamu bwe neyagaana emikono gye n'adda nobange ekyo kikoze ki you have to stay in peace with these people bano abantu ffe waka nze nakula ne house girl ewaka of course obulamu bwange nkuze ne house girl nga atulabirira ewaka naye nga muzadde wange omulimu house girl gwatukolera my friend ndoza gwali gwakutufumbira mmere gye tuli ewaka gwe mulimu house girl gwalokola kufumba na kushoppinga bintu bya waka period age naye nga ebintu ebisigadde mu bikola mwenna naye bwekuba kusimula njukoolo nga oli ogenda ogisimula bwekuba kuwoza bintu nga gwolina obyoza you have to wash mubeera ng'abantu bawamu because afuuka muganda wo okitegeera so yabamanyi obulamu bwo muba tembayamba buyambi oba okitegeera so make sure kino wakoze kibi kyazze Swangs Avenue Benoni man mwebere omuwala ono PRA yembi ekifaananyi kyateeka mu maaso ga public kibi nuisance gyayolesa empisa ezo zayolesa ezitali nnungi eri ebboggo lyalina n'obusungu obungi simanyi nga gye munaakola kintu kino kukakkanya mpisa za muwala oyo na ebboggo lyalina eryo mu bantu society alina ekibeera ekyo si kyangu noba okola bakozi interview n'abantu era omulaba nga as if alinga bano abawala abaali mu mbeera embi ne bafunamu ku ssente sometimes omanyi ssente leetamala ssente nakyetaleeta by the way era ekyusa obulamu bw'omuntu ne bufuuka kirala you become someone else ng'ofunye ssente abantu abamu boononekera ddala okitegeera live alone abawala abantu bakwedde mu ssente bazimanyira but naddala abantu bafunye ssente nga bakuze because I had even a story nti yavaamu katanga which is not bad naye abaana babya amagye amavundu ku internet kuno ku Facebook konna bali ku Winnie Nwagi bakolokota but that is a brand Swangs Avenue your brand is falling out
mugenda ku losing out businesses because of embeera z'omuntu wammwe. Kati essaawa zino obanga yakubye house girl ng'oyo, ekisooka emirimu companies ezirekuusa ku kulwanira eddembe ly'abantu tezigenda kuddamu mirimu. Ebyo bagobye period. Wano mu Kampala tulina balooya abatalina mirimu nga bo balinze kulaba kakubye wa neighbor. Looya agenda kuveera filing omusango gw'oyo omuwala mu kooti. My friend mufaafaganye n'omuwala. Okitegeera? Mu endizapo nga muluzize ssente erinnya lyammwe litarnished out. Bino tubikola nga mukyali bato ku myaka gino naye mu maaso bijja baddira. I'll give you an example of mulina omusajja mmwe yaani ono wa people power Bobi Wine. Bobi Wine ebintu byakola mu myaka giri nga bakyali bavubuka nga baga bakyali bato kulwanagananga banga kikola bintu byakola mbimanyi ebyo ebyalinga terrible. Essaawa zino bw'okimujjukizaako ng'obulamu bukyuse afuuse parliamentarian agenda kujja ofuzi alwanirira ntebe nnene nojja obujja akafaanyi ako n'okazza awulira ng'ayagala nakuttamu omuntu. Why? Because kibaawo ng'ekyaleero. Okitegeera? Those things are here ku myaka gino gy'olina 28-27 after some 10 years from today bigenda kukomawo mu society ng'olina kyokyuse ovudde mu by'obuyimbi olina wodda oli akazze katwendinge kiddemu kikosa obulamu bwo. Okitegeera? So man, celebrity tetukusuubira kukola bintu bimu nodda kuwasigolo n'omukuba really ayonda ku TV ne weewaana abantu bagenda kuwaabira n'omusango ogenda kugula baze nkuwulira bagenda kufayirira kwana emisango munamoli aveya fayiringe fani aveya fayiringe housemaid uyo avudde afayiringe ulabe sente bikaze musobola okulozinga within this case. Kale sente mwizo kwa swangi zimuzina ziro za konona mujja kola nga bazitwala nga n'erinnya lyammwe lifudde. Nkubuli amazima companies ezimu ne bageza bavaayo ebibiina ebitongole bya NGOs ne zifubutukayo nga zigenda kuyamba muwala oyo. Oyinza okulaba ekitali kyangu Winnie Nwagi. Weegendereze man, this is too much. If it really happened nga akikoze man, weebereremu. You an artist, you a celebrity. Bantu bande baku embraces weterekera launch uyo bagambe launch ejja anytime. Naawe ng'olabika kudda ate mukolagano majani. Kale weebereremu.